program tambula n'okumanya tuli ku bazadde naddala bataata. Tetwagala mwabaliwo essaawa eno obanga oli taata obanga oplaninga okubeera taata genda nga olina obuvunaanyizibwa mu mutwe gwo nti ogenda kubaako ky'okyusa. Agenda okuwasa waliwo ky'ogenda okukyusa. Kale obinaba nga biganye ng'oyo gw'ozaddemu omulesseewo ofunye omulala, kyusa omulembe. Tuve mu bano bataata betwevuma n'omwana n'atuuka okwagala okukola graduation oba okukola okwanjula oba okukola embaga ng'omutima gwe guzitowa okuyita taata. Tetubyagala ebyo. Abasajja muwoza nti abaana tebabawuliriza era tebabawa kitiibwa. Teri mwana awuliriza muntu gw'atayagala. Taliyo. They will listen to people they love. So bw'oba oyagala omwana ono akuwulirize era akutegeera obeere nga naawe omataringa mu bulamu obwo. Make sure relationship eyo gikumanga eri alive. Tandikirawo. So nawe agenda okuwasa nga Kisakye bw'ayogedde, genda nga mu mutwe gwo ogenze kukyusa generation number. Eyiyo osangule ekirala ekyako bali abala kye baakola nga kikombe ku ggwe. Oyinza okuba wakuzibwa bubi, wakula maka temuli taata. Be the father gw'otaafuna muwa abaana bo. Kyonna ky'owulya kye wamisi nga kiwa abaana. Kibawe nabo baleke kubanga eyo trauma yeeyongerayo nti kuggwe kivudde wano kigenze bwe kityo. Njukiza omusajja nali ndaba ku YouTube ng'ali mugamba olunaku lwe yawulira mu mutima gwe nti alabye omukazi gw'ayagala okuwasa. Kyamutiisa ng'alabira ddala tabadde na taata naye ng'ate ye tayagala abanaava mw'ono omukazi gw'awulira gw'ayagala babeere nga tebalina taata. Kye yakola kunoonya ba role models, abantu ba mentors. Balaba nti no, these men, they are fathers. Balina families. Babaddewo. N'agenda n'atandika obbeebuuzaako ne batandika omuzimbamu omuntu gwali kati. Waliwo omwana omuwala, simanyi nakumanya, waliwo omwana omuwala yantuukirira. Nsinkana abantu bangi naye no yali different. Simanyi na lwaki. Yaŋŋamba nagamba Misuza nina kye njagala okusaba. Konze ki? Nagamba njagala obeere mentor wange in my marriage. Konze, nimugamba I'm humbled. Nimugamba naye sikiwo bannakisobola. Nagamba sirina maama. Nagamba njagala omuntu gwe nsobola okwogera naye nga bwe mbafunye ebizibu mu bulamu ne maka gange. Nambuuza nemugamba nanga kati nakye njagala sooka okubuuza. Nyinza nti obeera submissive to my husband. Wow. Okay. Nambuuza but how have you done it? Nemugamba sijja kulimba nti mbadde submissive 100%. Nange waliwo otuuka because oyina bwe wakula, oyina bwe wakuzibwa, oyinamu kino ekikyo individualism ekiba ekyalimu. Omuntu omusanze bukulu waliwo otuuka nawe n'oba n'eggume. It happens. Nayo oyina otuuka n'omala no castorializing ekintu n'omanya nti kino challenge eno njina. Osobola okyovercominga. Nemugamba naye teri muntu mwangu. Wabula obedience ogiwa Katonda nti ye yagamba to submit. Not this man. Omusajja tagisaba, Katonda yagisaba. Yagamba submit to your husband. So step esookera ddala is kumanya nti obeyinga Katonda kyokola. Tokikola lwa mami kubanga agenda kyuka. Kolanga kisanyusa Katonda. Kola kisanyusa Katonda. It's ekyo. Ye Katonda kyagala is obedience. Nemugana naye bw'onookola obedience gundi submission lwa musajja. Asobola okkeera n'akuvuma. Asobola okkeera n'akumba emmere. Asobola okkeera naggana ekintu ky'oyagala. Nga Sitaani ali mu kutemptinga naye nga Katonda ali mu kugezesa. Kasitoba ng'ogondera Katonda. Kitwale mu bulamu obwa bulijjo. Nti ekikemo kijja before you naye kubanga ogondera Katonda n'ogaana falling into sin. Temptation ejja ey'okubba n'ogamba Mukama anaalaba atya. So it's the same way kuono. Submitting nga si lwa musajja, lwa obedience to God. So kati omwana nabadde naye ku Sunday, yajja ku Sunday okundaba.
ng'alina kyanyumiza naŋŋamba ebyofumbo bino bitabuseemu so ne mugamba biki ebituuseewo naŋŋamba olabaye takyampuliriza luli yali ampuliriza ne mugamba ye mpozi akola mulimu ki n'ambulirawo omulimu gwakola ne mugamba gwe tolaba nti yali busy just maybe si takufaako maybe is just busy nti yali distracted so since nawe otegedde byalimu si nti takwagala nakuwuliriza mind ejjudde ebintu bingi nti eyiyo opinion yo talina bwagicreatingira space so sooka omuwemu ka time kati ebirowoozo byonna byolina ewaka bimwe after kasa bisobola olinda sijja genda mu details nagamba by the way kubanga naku zinabadde ngamba kino ne kino kiri bwe kiti kino kiri wano ekyo ne tolaba kati nawe oleesa ebibyo so olwo kyasobola ogamba kikwan ignoring endi kikola usually ekyomukazi ki ignoringibwa bamanyi kijjalinda nga naffe bwe tuba tujjuzza omwana najja waliwo omwana wajjira awantu awakyamu waliwo olunaku mutabani wange yava ewaka nga nyombera ID simanyi kyankeerako nga ID ye ya ssomero yali tugyetaaga ne mugamba ID ye eriwa nanga mami nagikuwa ne mugamba tompanga ID ne mugamba naye oli mugayavu ebintu ebisuula bikyebuuza ekintu ne nnyomba ye musirifu asirika nanga mami nagikuwa gwogirina ne mugamba kebera mu nsawo yo ne nnyimirira mu kisenge n'asumula ekkeesi n'asumula ensawo z'essomero n'asumula buli kimu nanga nagikuwa ne nnyomba era nga bwe tuyomba ne nyingira ekisenge ngenda okukebera drawer wali empapula zange gaweeri nange naswala kati mu kuswala kuno nga bw'otumanyi naffe abazadde twekaza ne muyita ne mga ID yo yino nno gye mbadde nnoonya teyaŋŋamba na kintu kyonna nti nagambye ne mugamba bami nsonyiwa mbadde stressed olwaleero nanga naye obudde lunaku lwakatandika ki ekikustressinze ne nkinoonya nga nkiraba kati wali obadde ki nebuuza sitaani annumbye ku makya naye ekyansesa ebira byonna bye yali yaŋŋamba n'ebyesa paying attention ng'ofa ku kimu nfa ku kimu ID nanga kati olaba mbadde nina okugenda wano ne mugamba bw'oba tompa ID tova wano nembyerabira kati ava ewaka nangamba mbadde nsaba agendako ku salt kulaba pasita konze tewali buzibu ng'ava ewaka agenda ku office kumba agenda munnyonnyola kyayiseemu nanga simanyi kituuse ku mami obudde bukyali wa kumakya essaawa namba ayombedde ID nginoonyeza yonna yonna naga simanyi kituuseewo oba omukubireko omubuuze kubanga kati ntya n'okudda ewaka simanyi kati musango mulala gwe ŋŋenda gwamu musaatu ankubira essimu ne bambuuza obadde kikonze ate wali ndyoke nagamba omwana otuuse n'omuleeta akole meeting azze n'atula no ku ofiisi nanninda muwe meeting yabadde ngambye ayagala kino ng'amazima simanyi naye ng'ebibye byonna saagala kumanya nina kyenjagala essaawa eyo kati buli kyayogera tekimataringa so nga bwe tubiwotaringa eby'abaana ne bana abantu abakulu bamanyi kitukola so eyo tugenze nga tugamba nti waliwo ebintu ebimu mbadde ngenze nga ngamba nti waliwo omuntu omu eyantuukirirako nga bw'onogamba nti omuntu akutuukira nga gamba mpambi nina ekizibu kino nakino nkusabayo kino nakino kyansukkako mukama yantikka omugugu ye omunene naye ne mwebaza nti bwe buvunaanyizibwa bwabampadde kati abazadde abasajja kyemulabanga omugugu buvunaanyizibwa wali atabulina nga saalaye abufune ng'abwegomba abaana blessing okuva ewa Katonda abo abaana abangi abantu bedda bayagalanga nnyo abaana abangi kubanga baali bamanyi ebyama ekiririmu the security you have mwaba abaana omwana omu bagambanga nti omwana omu bw'abaloosi nga wazaala abaana 5 kizibu abaana nabo okubaloosa naye ate nga nange nalabamukko amakulu hi father Chibi yakwogerako gapulirira abafumbo abaana bano era nze nzikiriza mu bantu abazaala abaana abangi naye bakolerere
bakolerere kituufu. Gundi obulamu ennaku zino buli expensive buli kimu kutandikira mu ddwaliro ng'omuzaala naye abaana bangi mu kiseera okuva eri Katonda ye continuity yo mu nsi abaana obayina naye mbukadde ojja okunyumirwa ng'obalabako kati omuzadde omusajja abaana bano Katonda akuwadde obuvunaanyizibwa omukolera emirimu nga bw'olaba Katonda bwawa omusumba endiga ennyingi ozirabirira bw'oba omulaalo ng'olunda ekisibo gye kikoma okweyongera ly'essanyu omulaalo teyeemulugunya nte kuwera asanyuka ng'ekisibo kyalabirira kiwera kati omuzadde nawe abaana bano beebalize Mukama Katonda osanyuke kubanga ng'ente bwe ziba ennyingi n'ofuna amata amangi bano abaana bangi gy'emikisa emingi gy'olina naye giteekemu giteekemu obudde bwo teekamu ssente zo so abaana bano tusaba obalabenga omukisa mu bulamu bwo ate era bagwanira they deserve ndoza kyekyo bagwanira omukwano gwo bagwetaaga ne bagwanira okuguba kubanga gwo wabaleeta mu nsi kasita wakkiriza ne weegatta then wakkiriza ebigendo vaamu be baana bebo Mukama abakuwadde tubamwebalize era teri muntu mulala agenda baagala kusinga bakulabirira kusinga wadde olina kitini ekiki ekitono abaana tebakinaako buzibu ekintu kyonna ekijjira mu mukwano kyovola ojja sanga omuntu ngaali mukyalo nga musanyufu naye n'osanga omwana mu kibuga ng'omuzadde amuwa buli kimu driver amuvuga naye ng'alwawo okulaba kitaawe oba okulaba maama we bonna bakola wadde waka tebabaawo omukozi yamulabira ne yeebaka n'akeera ku makya omukozi n'amuteeka n'agenda ebintu bye tutalaba bimataringa nnyo nga bw'olaba nti ne organizo z'otalaba mu mubiri ate ze zikuyimirizaawo kati abantu abasinga emotional support eno tugitwala ng'ekintu ekya bulijjo naye omwana okubanga akulaba n'akaaba n'ajja n'omusitula n'omukwatako n'omuwuliriza kikulu so bataata muweeyo obudde abaana mubawe obudde Women's Day genda kubawo ennaku z'omwezi nga 8 tulina olukuŋŋaana lw'abakyala e Kanani bwe lunaavaako tuddako lw'abasajja so nga lwe luddako tugenda buukawo wiiki emu tuddeko olw'abasajja Saturday ejja kubanga si ya kisiibo so tugenda kukola enkuŋŋaana ezo ebimu byakubeera basajja naye ate ebintu ebimu byakubeera Katonda buli lwakujja ku ddala n'akuteeka ku ddaala eddala olina okulimwebaliza nti bw'oba wavaamu kuyitibwa just omulenzi n'oyitibwa omusajja olw'abaana oba olw'omukyala it's a responsibility gy'olina okwebaliza Katonda so naye njagala tugendeko ku kintu twogere ku kintu kye tugamba kye bayita okubeera mukwano gw'omwana omukwano gw'omwana waliwo ebintu bibiri bw'obeeranga mukwano gw'omwana teweerabiranga kubeera muzadde we nsobola okubeera omukwano gw'omwana ne weerabira okubeera omuzadde ate era nga nsobola okubeera omuzadde both omukwano kati ekyo ekyasinga okuba important olina kuba bibiri togamba parent or friend olina kubeera parent and friend ekimu tekigenda kukuza mwana bulungi omwana yeetaaga omuzadde bw'ojja mu nsi weetunulire ku kifaananyi kya taata gwe tulina ow'eggulu Katonda waffe oyo taata ekimu ku kintu kyakola ekitubeezezza nga tukyali balamu baziyita boundaries kuteekawo mateeka rules boundaries zino kasita obeera nga tozirina waka toyina mateeka waka ekyomuzadde kati wakyerabira oli mukwano gwa mwana yes omuzadde amateeka agaseetinga omwana azze ku nsi omwana agasangawo tutandike ku muzadde atannazaala oli lubuto biki by'oyagala omwana wo akuliremu oyagala akuliremu environment etya amateeka gonna agagenda okufuga omwana gatandike nga tannajja Katonda nga tannatonda muntu yakola statement n'agamba let us make man in our own image awo yali tannamuteekawo yali aleesa ekiteeso n'agamba nti again to have dominion over yateekawo emirimu ng'omuntu tannamutonda dominion over the fish the what this creature byonna bwe yabyogera man was created omuntu agenda okujja obuvunaanyizibwa bwe bwasooka ku nsi
So Adamu ajja mu nnimiro already erimu buli kintu nga ne omulimu gw'okukola Katonda agumanyi. Adamu tebaamuwa mirimu after. Katonda teyalowooza Adamu kati Adamu azze akole ki olowooza. Yasooka biseetinga. Nga naye bw'onooteeka omwana ku ssomero ng'olina ensonga lwaki agenda mu eri essomero. Omwana ono agenda kujja mu nsi asooka kufuna muzadde we nga tannafuna mukwano gwe. Asooka kufuna muzadde we lwaki? Omuzadde ono Katonda yamuleeta. N'agamba ngenda kuwa obuvunaanyizibwa. Ngenda kuleeta omuntu mu nsi. Katonda ebintu bye ebimu bye yatuwa bwe yagamba let us make money in our own image. Kye bayita ekifaananyi kyo yeggwe. Nze wano ndi kifaananyi kya Katonda. Oli kifaananyi kye. Abasinga tutunulira physical beauty naye si kyekyo. Kubanga n'omukazi yajja Katonda n'agamba we made them male and female. Naye mu ntandikwa yaleeta musajja. So bwe tuva ku physical appearance tutunulira ezimu attributes za Mukama oba embala za Mukama oba character za Mukama z'alina ku zo. Ekimu ku kyo bakiyita creation. Power gy'alina. Kati ekifaananyi kye tulina ewa Mukama ffe kye tulinga ye. Tetuli bakatonda ne tulinga ye. Kati he has power to create. We have power to procreate. Kati mu kifaananyi kye tutonda nga ye ne tuleeta ffe muntu. Amutuwa mu lubuto ne tumunakyalingira munda. Ye bwe yabumba wali ettaka n'abumba omuntu n'amuleeta. Kati amwetisa mukazi. Kyovula ye Dawudi yagamba nti yamuwanirira mu lubuto n'amutungira naitedi yagamba knitting. Omutunga buli part n'agiteeka ku part. Nga bwe yabumba mu ntandikwa mu lubuto lwa maama Katonda bw'akola. Kati ensi ettaka liri gye yakozesa kati akozesa lubuto lw'omukazi. Kati gwe yasooka okufuula omuzadde. Before ng'omwana takumanyi naawe tomumanyi. Temuyina mukwano. Gwatandika. Relationship eno gye mugenda ozimba ejja mumaze kweraba. Teri mukwano gujja nga temunneeraba. Naye bondi eyo giwulira no bannange omwana wange era oyita mwana wange si mukwano gwo. Bannange omwana wange. Kati omwana wange oyo yasooka. Yasooka okujja mu nsi. Na wajja mu nsi Katonda buvunaanyizibwa ki bw'akuwadde. Bwe yalina mu ntandikwa obw'okulabirira Adamu. Naye yawa Adamu etteeka. Byonna ebyo mubirye. Naye omuti guno buli kimu yamugamba ekyo kyonna bibyo. Have dominion. Buli kimu fuga, buli kimu kyonna ekiri mu nnimiro kyonna lya okujjako. Now etteeka teriba bbi. Etteeka likuuma. Era Katonda ne Sitaani bwe yajja ogira agamba bwe munaakirya okumanya obulungi n'obubi. Katonda yali akugira omusajja ono gw'ayagala Adamu obutalega kufa kwali ku muti ogwo. Kati mu kifo ky'okuleka Adamu aliye nga tamugambye, omuzadde omulungi alabula. The boundaries Katonda ze yateeka mu Garden of Eden. Omuzadde omulungi alabula. Kati we tuyitira ezo kye tuyita boundaries and rules. Mu bulamu omwana ajja talina kyalina. Talina kyamanyi. Adamu yajja talina kyamanyi Katonda n'amugamba. Naye teyayogera na nfuufu nti tolyanga kuki? Ku kibala. Kati gwe omuzadde togenda kwogera na mu lubuto linda afulume. Bw'afuluma. Ne mu lubuto babeera batuwulira. Bawulira. Naye byonna byeyogera tebabitegeera, amateeka tebagamanyi. Ne bw'ogamba anko takitegeera. Agenda ku relatinga naye ategeere kye wayogera. Omuzadde omulungi alabula the boundaries n'amateeka g'ogenda okukola. Osooka kubeera muzadde nga tonnabeera friend. Weebale nnyo okubeera ng'okyatambula naffe. Tuli mu program Tambula n'Okumanya. Nzikisa kyatagenda ndi n'omulungi Susan Makula Bujingo. Omukwano n'omwana. Osooka kuba muzadde n'obeera omukwano. Tosobola kubeera muzadde mulungi nga toli mukwano gwa mwana. Kwegamba bitambula byonna. Onoosalawo okubeera omuzadde kyokka kijja kubaamu kizibu mukko. Onoosalawo okubeera
mukwano yekka ate era bijja gaana. Kale katweyongereyo omuzadde omulungi alabula. So omuzadde omulungi alabula nti nga bw'oba n'amateeka nti abagenyi bwe bajja mu nju yo balina bye batasobola kukoleramu. N'omwana bw'ajja mu nju yo gana amaka gaggo alina byatasobola kukoleramu. Kati omwana naye tumutadde mu ttuluba lya mugenyi? Si mugenyi naye yeggwe mukama wa makaago. Kati ono omwana gwe muzadde we, omuzadde we kitegeeza ye gwe authority. Gwe buyinza obuli ewaka, gwe buyinza obuli mu bulamu bwe bw'asooka okufuna. Teyeetaaga kusooka kufuna mukwano mu muzadde, yeetaaga sooka kufuna muzadde. Omuzadde oyo afuuke mukwano gwa mwana. Okay. Kijja kuba kizibu okuva mu mukwano okufuuka omuzadde, kyangu okuva mu muzadde okufuuka omukwano. Tekina kikitwala bbanga ddene. Wano osobola okubeera nga osobola okusikayo kijja kuzibuwalira ennyo okugamba nno ng'omuzadde nga bulijjo ogamba yes. Kikwanguyira okugamba yes nga bulijjo ogamba nno. Ate bw'oddayo mu nno babeera tebajja kugamba nti tebajja nga era bamanya mami bw'atyo. Lwaki? Ebintu ebikuza omwana ebimugjamu okubeera omuntu bikolebwa muzadde si mukwano gwe. Ensi gy'agenda okukuliramu n'okubeeramu erina kye bayita amateeka agagifuga. Kati atandikira mu mateeka ga waka okuyiga okubeera mu sisitimu erina amateeka endala. Atandikira mu boundaries ewaka okutandika okubeera mu nsi erimu boundaries. Omwana bw'aba asobola omanyira ab'ewaka ab'ebweru kyangu. Boundaries gwazitsetinga. Era bw'oba okigenderedde nawe wakula ng'omuzadde ng'okimanyi tebazanyira ku buliri bwa maama. Bwe baba bayingira ekisenge ky'omuzadde bakonkona. Omwana bw'aba ne bw'abeera mukwano gwa taata atya tatuula mu ntebe ye, tanyura mu kikopo kye, tayira ku sowaani ye. Those were boundaries. Kati ezo zisetingibwa muzadde si mukwano gwe. Omukwano abeera ayagala amuleke wonna akola kyonna kyayagala. Era mukwano gwe nawe olaba bw'omuyisa. Mukwano gwe osobola n'omugamba ekintu n'atakuwulira era n'omuleka tolina kyamukola. Omuzadde olina ekyokukola. You discipline. Omukwano tegulina buyinza budisciplininga. Abaana abatabeera disciplined be baana abalina emikwano mu bazadde okusinga omuzadde. You cannot discipline your friend. Otya ajja kunkyawa. Omuzadde gw'okimanyi nti ky'omukolera kimuyamba. Kigenda muyamba kigenda. Waliwo abaana b'osanga nze waliwo abaana wano mujja kunsonya kubanga nsinkana abantu bangi naye nze nsooka kulaba abaana ng'omwana azze omwana otegererawo ewaka bw'abeera. Waliwo omwana ajja n'akuyimira mu maaso. Good afternoon, Madam Susan. Nabo omwana najja era n'akuwa hug, which is okay. Nona ayimiridde nga takwadde hug kye kimu kubanga kisinzire culture ziba za njawulo. Ne wabaawo omwana ajja n'akusika engoye. Ne wabaawo omwana ayingira mu kifo n'atuula ng'alina essimu ba tablet n'abeerako kati buli ajja yamugamba halo. Nammwe baasanzeewo mwe mumubuuza oyo omwana ewaka abazadde be bamubuuza. Ye tabuuza. Tabuuza. Omwana kati gwe n'obwona ogamba omwana alina empisa mbi, omwana talina mpisa mbi. Bw'ali kyamanyi. Ekintu ekyanzibuwalira okuva obutoye nga nakati kigira ne kiyitamu. Ensanga abantu nga babadde mu group nga boogera. Mirundi egisinga abo sibuuza na kubuuza. Naffe we twakulira. Oyitawo bw'osanga abantu babiri nga bayogera tambula butambuzi. Pozi ng'omuntu akyuse n'akulaba omugamba halo ne weeyongerayo. Sitawaana. Tebayingira mu meeting. Tobeera walimu watalina kubeera kati waliwo ebyo.
naye osanga omwana ng'abantu abakulu batudde najja, I want to talk to you. Nawe omulala ayimirira ebbali paka emunamulaba muyite. Banjawulo. Basettinga boundaries. Nti akamanyiro ko kakoma wano. Kubanga buli mwana muto amanyira tamanyi kyakkola. Asooka kubuulirwa tekuba na kumanyira, teri mwana muto ayina mpisa mbi. Kyamanyi kyekyo. Kati gwe bw'ogamba nti omwana ayina empisa mbi, omwana talina mpisa mbi. Kyekyo kyamanyi. Oluusi tannategeerako kituufu. Kati gw'okanya mpisa mbi ng'agamba. Era osobola ozimukubira. Ekibuzo kiri nti yatendekebwa ki? Kati omuzadde wajjira nti mu ntandikwa omwana ono omulaba ayonka. Tandikire ku mwana asooka. Ye mwana ayonka. Ategeera. Na omwana oyo lwaki ategeera enjala bwe muluma akaaba. Ekintu bw'abeera uncomfortable mu diaper akaaba. Yayogera naye olulimi lwe tetulutegeera. Olwaffe aluwulira ategeera. Era bw'omugamba ekintu kyonna nti kyokya akitegeera. Omwana bw'omugamba obiti nga muwere ng'ali mu kuyonka ne feesi yekyuka. Lwaki? Akimanyi kyoyogerako. Bw'omugamba obiti n'omukubako bw'oti akayi, ogw'okubiri lw'okyogera amanyi akayi kagenda kujja kati kolo tokawaayo. Amanya it's a warning. Omwana bw'akuluma ng'ayonka n'omuleka ogusooka n'akuluma ogw'okubiri nga ono mwana nnuma n'omuggyako, jjukira agenda kukaaba ayagala ebbere n'omuzaako. Now akikola provocatively. Naye agenda olaba toyina boundaries. N'amanya kiri okay. Okuluma. Atandikidde ku ggwe. Bwe mba nnuma maama mmwe abalala ki? Who are you? Nawe kyebuuze kisaakye. Ewaka bakukiriza okufuka ku buliri. Omuntu webweru agamba nti antulekera ofuka ku buliri. Ngamba ngani? Ebyera naffe twabyebuzangala kuba omuntu osobola kimugamba maaso nti oŋŋamba ngani. Taata baba taŋŋaana kutambula gwaŋŋaana okutambula gwani. Who are you? Now omwana atandika okuyiga nga muto. Bw'akuluma bw'ati n'omukuba akayika bina. Nga katini aka bulijjo oba ku ttama. Amanya bwe nkola kino bajja kunkuba. Bagenda kunnumya, bagenda kunkuba. Oguddako bw'aba agenda kuluma asooka nakutunuulira. Asaba kutunuulira obunyo n'asimba ku katini alabe reaction. N'omugamba obiti taluma. Atandisa omanya waakoma nti ebibuno byonna biba bikuluma oba amannyo gatandisa okukula togatestingira ate ku nze. Kati omwana bw'akulumya yeetaaga n'amanya nti buli kyokola kiriko ebijjirako kati wano mpi. Kati ekizibu tetukyayonsa aluma nnywanto ya bboto. Tomanya kikyakoze. Twadde nina omuntu gwe nabadde njogera naye ng'aŋŋamba agenda twala gema mwana. N'aŋŋamba naye baŋŋambye waliwo empiso za mirundi ebiri. Konze empiso ki? Kubanga ffe twagemera zaali zimu ezo eziruma. N'agamba waliwo ze bakuwambu kale ziri a bit expensive n'ekizireetera okubanga bazongeramu ssente teziruma omwana bamugema temuluma. Yo bagikola batya? Ndowooza bazireeta nga bazitaddemu eddagala nga bw'olaba nti chloroquine ne bamukootingako kungulu akantu nga tekakaawa. Edda empiso bagamba ez'akabotongo zaalumanga nnyo kati baziteekamu eddagala eringa painkiller ng'eri mu zo kati nga teruma. Kati n'okugema ennaku zino bwe kuli. Ne mugamba obwongo bwaffe buno obulaba nga omuntu muto buli kye tuyitamu kirina kye kigolokosa ku bwongo. Ne mugamba olirumya omwana wo mu bulamu nti nedda. Ne mugamba muleka ayitemu buno obulumi. It's natural. Let the kid experience it. It can happen. It can happen in life. Pain jeri. Ne mugamba togenda mmukuba, togenda mmulumya. Muleke empisa eno emulume. Nezo emotions zifulume akaabeko. Eno ensisi yakusanyuka busanyusi n'aŋŋamba abula oli mutemu. Omwana agenda kumala ebbanga akakaba ne mugamba nedda kati gwe vva ku kyofunamu. Ye yennyini. Obwongo bwe bwetaaga ne bwe experiencingako pain. Twagadde nnyo because buggula obwongo, yes. Kati bamaama.
experience ezimu tuziremesa. Naye okimanyi experience ze twafuna mbuto zitumakinga okubeera stronger today. Oyina ebintu by'oyitamu nga ekyo akonako abantu abalala bebeera bagamba kino ngenda kiyitamu ntya gwe ng'okitunula gamba really ako ekyo kikaabya annaye kati nangamba ane mugamba nedda olaba obwongo buno bw'osomako ko obuuzeeko ku basawo waliwo ekitrigalinga emotions wabawo neurons eziri mu mutwe nga buli kintu bwe kijja kizigolokosa that part of the brain egolokoka. Ne mugamba ate ennaku zino abaana baffe tetubasindika so ebisinga tebabifuna nga babasindika kubanga bingi bye bafuna nga asindikiddwa kati wano kumusala akimisinga ate nawe waliwo by'omisinga so ne mugamba ebisinga agenda bijja wabweru muleke empewo emufuuweko oba tolina mu bikanyo omuleka naafunako ku kino na kino. Nangamba sisobola nanga nze sinza kukiza mwana kaaba ekiro mbulwe ogundi kati nga ye yabadde ambuza kulaba oba zirina side effects. Ne mugamba olaba obulumi kitundu kya kuzaala kwa mukazi kiri bibiriko. Tetugenda funayo kuzaala okutaliiko bulumi bw'oba tosindise kiso pain weeri egenda kubeerawokko. Ne mugamba kati ne mbulamu byonna bigenda beeramu naye ffe tetugenda kulumya abaana baffe. Waliwo ebigenda obbalumya tubireke bayite mu process eyo. Bigenda okujja nga bamanyi nti obulumi bubeerawo. Bulungi nnyo. Bagamba omuntu bw'alaba ekintu ky'ayagala oba ekimusanyusa waliwo ekitundu ky'obwongo ekireleasinga some hormones nezigenda mu mubiri simanyi dopamine biki ebyo. Ne mugamba the same with pain. Waliwo ebigenda okweggula omubiri gwe. Ne mugamba bulinga buno obulwadde bwe balwala. Obumu si bwa ddwaliro. Bwa kucheckinga immunity yaabwe. Kyova olaba ennaku zino engeri gye batuyambako bagema. Kubanga buli baba bagema immunity yaabwe eri checked. Kati ffe ebimu twabifunanga tebatute mu ddwaliro. Ssenyiga wano nga yakatandika. Eddagala liba waka weeriri. Ekifuba ebimu kubanga twaliwo ebimu ssenyiga omwana nga omutute mudwaliro ne bamuwasirapo nga ebadde allergy. Waliwo enfuufu golowooza ssenyiga ate tujjukire nti kati ennaku zino amalwaliro business. Kati eri agenda goba mwana wa ssenyiga wadde bagenda mujjakawo blood test bagambe infection bagambe biki nga alina allergy. So naye ngenze ngamba kintu waliyo ebintu ebimu nga kwagala butayagala balina obifuna abaana bano. Tutandikire wano mu buwere omwana tomukkiriza havinga hawe ne mu buweraawo ne mu buwere batufugga. Kati bw'avaawo omwana wano tutandikirawo discipline. Omwana bw'akutukako ekirira ekyokubiri ky'olina olwanako aniya. Omwana bw'akaaba ennyo masoze zonna zikyali weak. Kyova olaba owa aniya asinga n'owokukundi obwene wansi. Lwaki ekyenda kino gye kikoma osindika gundi wano awantu wonna awanafu kiyitawo. Kasita omuntu atulanga kunyonyola aniya kati kasiteefuna ekifo ekiri soft kati ono omwana akyasobola gyakoma ennyo kaaba mu masoze zino ez'obutazitraininga naye mupimire. Waliwo omulanga gw'omwana nga tali mu kaaba ali mu kubayita mumulese eka mu kisenge abayita mujje. Kati nze nina embwa egyo emu ewaka omanyi zonna kati zaggwawo nina nsigaza egyo. Wakikola otya ekyo? Emu yafa omusujja naye emu eyo gye nasigaza ekiro ekaaba naye eyina enkaaba ekyusa enkaaba kawobe misana. Bw'ekaaba ng'eyagala kufuluma kufuka eri embwa tepama mu kayumba eyina bw'ekaaba nga teboggola kuno okuboggola then bw'eboggola omanya waliwo omuntu ayitawo. Teboggola kuno okuleekaana eyina bw'ekaaba ng'eyagala attention eyagala era emugigula bwe muti mugirabeyo ng'egenzewa nga emala okweyamba ng'eddawo bwe mugigalira ng'esirika. N'omwana ono waliwo omwana ng'enkaaba
nga just akaba bukaabi kumusitula. Naw atandise obbafuga. Nze ng'abantu sifugibwa mwana. Omwana akaaba n'omusitula ng'ava kulya amaze okunaaba. Omwana wamala okulya n'anaaba. Awo enkaaba eddawo yonna ya attention. Olumu gimumme. Lwaki? Ensi tegenda rotatingira ku ye. Mujje mu kifo kale ekyenzikiza nti ayinza okuba atiddewo mwamumanyiza lights mu kisenge yekka. Muteeka awantu wenna mumulaba mukole ebyammwe yeebake. Ajja kimanyiira. Mpola mpola ajja kumanyira kati nina kaaba enjala ng'ennuma waliwo ekinnuma era naawe omukebera n'omanya nti naye dayipa eryokke buli kimu kiri kasito kizuula nga alyokke talina na temperature mwesonyiwemu. Omwana yali akuzeekuzeemukko ng'amanyi nti buli wakaaba bayita mukulu wa musitule. N'atandika nga kasita abeera ayagala mu musitula ng'atandikira hoopu musitula omwana akaaba. Kisobokera ddala ewaffe bakulu bange bonna kye bamanyiiko. Ate mami yakikozesanga nnyo yakigamba ne pasita era nga ye ng'agamba nti nga kagala caayi. Kati nanywanga nnyo caayi n'okusinga okulya. Kati nakabiranga caayi kati we natandika okwogera nga mami mbu dadi yali akyogera nnyo nti akaana kagala caayi mukawe caayi kati nze nenkikwata kati nga sikaaba nga ntula ne mbaga kagala caayi kati nefuuka nickname kubanga kyamanyi kati kyawulira nga sikaaba ntula ne mbagamba kagala caayi ne bamuleeta kati nga ngeyeye enfuga nava mu kisenge kya taata wange P7 naawe ng'emirani namire ekisenge kaali kanene nga bateekayo akatanda gyensula ng'ekyabwe kiri wano nga taata amanyi njagoloka ekiro nga njagala okulya emmere oba okunywa caayi bwe nebaka nga siridde abagamba alina ogoloka emmere yo mugitegeke kati nga nange nkiwulira nebaka nga siridde nengoloka ekiro nempita mami nemugamba mami emmere yange nga mukazi wattu avaayo naye nga nkiwulidde kati ebintu ebimu bye bagenda nga babinyumiza nenga nange nga nali mwononefu. Mami era yaŋŋamba tewali mwononefu taatawo nanga singa ali mwana wa mulala nandigaye bannange ono omwana agenda kunsitira amaka. Kati abaana bawulira balaba bamanya ne batandika ojjooga buli ali ewaka. Okimanyi waliwo omwana atandika okola ne musitula. Omwana ng'akuze n'okukula kubanga akimanyi nti ye tagambwako ewaka. N'agera ng'essaawa omuzadde anaatera okudda ngeze taata oba maama according kwasinga omukola omwejo. Ezo essaawa ezo ng'agera ali ku geeti atandise okuwuuti nga nekitandika okukakaabya. N'abaloopa bye mwamukoze ku makya. Era oyo omwana omuzadde bw'avaawo akubwa. Omwana bw'atyo omuzadde bw'avaawo omwana akubwa. Omwana amanya ani asobola omuwa kyayagala ddi n'akusoma. Ne wabawo omwana ng'akimanyi ssaawa za kulya, ssaawa za kwebaka, ssaawa za kola kino na kino. Waliwo abaana be baba bazannya ne balwana ng'okulwana si kwakwetta nga balina kye bakaayanidde. Toyingira mu lutalo olwo. Baleke. Balina okuyiga conflict resolution nga bo. Towolereza, togamba muve ku mwana wange, baleke babigonjoole. Babiri ba Luganda. Bwe munaba temuliiwaani agenda bataawuluza. Kati bamaama atawo batata we bakomerawo. Batata tubeetaaga ewaka. Bamaama fe omulimu gwaffe gwa kunacharinga na kuprotectinga. Kyovola ba mu lubuto lwaffe luliisa ne lukugira ekintu kyonna okutuuka ku mwana. Nebweru bwe tukola. Omulimu gwa taata kuyigiriza mwana kufeesinga nsi nga bweri. Omwana bw'ajja naga mami ku ssomero bambulinga
mami ngagamba omwana wange tumukyusa ssomero, ku ssomero bamuyisa bubi. Taata amuzza ku ssomero lyerimu ayiga okuyimirirawo mu nsi omuli ba bullies. Ngoli yagamba omwana wo tolina mikono gye bakuba. Kuba ekyo kyo nkiwagira nze nengenda nempoza. Tolina mikono gye bakuba anti yamulooperanga buli ssaawa. They've beaten me. Agwe. Nze manyi ku ssomero teba bijambiya, teba mafumu, teba bintu bissi. Bwakkuba ebikonde mukube. Mukimale. Leero bwakkuba. N'omuddiza. N'omugamba omanyi saagala kulwana. The second time baprovokinga. Ogwokusatu balage nti oli mulenzi nawe osobola okwedifendinga. Togenda beera bwotyo mu nsi. Bagenda kubulingira buli wamu. Mwekuba nze njawooza nze n'owange mwekuba nezija ku ssomero. Ne bambulira bano balwanye ono yakoze omwana kati ono yangize bwati ne bwati. Mbagamba densa balina bagenda babonereza ekibonerezo ki nga bakibawa. Etuvenga mugamba omuntu yenna yenna akumanyiira. Kuba. Nja kuwoza. Musobola osiyaga omwana wange ng'ali awo afuuse kimmonde. Tayeerwanako atya. Mulenzi. Omuwala yaloopa kubanga obulamu bw'omwana omuwala buva mikono gya taata ne budda mu gy'omwami. She's protected throughout. Niye ennaku zino ate si bwe kiri. N'abaami be batukuba. Kati ayiga okuyimirira ng'omukyala ng'omwana omuwala oba alina omusajja oba talina musajja talina kumanyiirwa. Ejjoogo terikola. Yankuba nkuba ogwo si musango. Nga mukulu? Bano nga bato? Nga bato yabadde self defense. Muto yabadde self defense. Waliwo abaana abamanyiira. Omwana wo n'afuukanga ku ssomero gwe bakuba. Omwana yino noyigira namuga toddamu boddamu ngenda kukuba. Saagala mwana mulenzi agamba boddamu okunkuba nga mpita maama oyo si mulenzi. Alina muga boddamu ngenda kukuba. Okay. Si buli ssaawa waliwo n'omusajja yayimba was it Coward of the County? Si buli ssaawa that you walk away, not every time. Waliwo olumu lw'olina okubeerawo. Walk away today. Naye abantu abamu bwe bakizuula nti bwe batyo bw'ogenda okukola bagenda kulinnyako. Olina oyimirira. Olaba ne mukamaawo bulina kwasobola okukola ekintu kyekimu ofunayo ko obudde n'ogenda n'omugamba omanyi kino ne kino. Wabawo time ng'olina okwe-explaininga yourself, stand up for yourself. Teri mu nsi agenda kikkolera ng'okuze. Kati oba olaba tubajja eno nga bayiga okufeesinga ebintu ebimu ebiri taafu. Ate bamaama tetusobola kikola. Mu butonde bwaffe Katonda buvunaanyizibwa bwe yatuwa tebuliimu ebyo. Ffe tuliwo bakuuma. Mujja buli awalidde enja ye maama. Taata afeesinga denja n'omwana kubanga n'ensi gye balimu abasajja. Omusajja tava ku mulimu, omusajja ta resigninga nti bampalana. Oyo si musajja teetaga na wasa. Akyali mwana. Mbwe abakozi bannange bannemesezza omulimu si mukamaawo. You still a boy. Bannemesezza omulimu. Bwe banaakulemesa omukazi. Ng'omulekawo ng'ofuna. Pakaddi. Bishassayo ayeyongerayo. Pakaddi. Gw'ofunya nti ng'ozaalamu ng'ofuna omulala. Era gwe genderera abalenzi b'ennaku zino. Batyo obuvunaanyizibwa bwe tulina. Bw'afuna obuzibu n'omukyala tebatuula kukyogerako. Adduka. Tasobola tuula, tasobola. Era genderera abalenzi abasinga b'ennaku zino. Batya abakazi abasobola okubanga basobola okuyimirira ne boogera. Abakazi betuyita abagezi. Oli mukambwe nnyo naawe. Weetaaga omukazi aseti alina standards mu bulamu. Omukazi ng'asobola okugaana wadde agaanye ggwe. Kyovola nti tujja tukatuyigiriza abaana baffe okugaana kimuyigirize ne bw'aba agaanye ggwe. N'omugamba omanyi olwaliro ogenda siba n'olongose kino okole kiri. Omwana bagamba misobola bikola byonna ngenda kolako kino si kibi. Mutuule. Omugambe lwaki ogenda kolako kimu agambe misobola kola gino emirimu gyonna. Kino bwe nakikola ne kino. Enno nungi. Bimu ku bintu byasobola okukozesa ng'ali bullied ku ssomero. Omuntu ayagala omukozesa. Manipulation. Naye omuntu nga buli kimu iye oyo kati akikolera in fear. Okay. So omwana ono tumutandike ng'akyali muto. Omuzadde
sooka obeere omuzadde then ojja beera mukwano gwe. Omwana yeetaaga mukwano gwe mu buvubuka. Kati ojja tutandikirawo ku 10 years. Wana awasooka w'amateeka waliwo bye batateesaako. Tetuteesa mu kugenda ku church ng'okyali mwana muto. Amateeka g'enenju buli Sande tubeera mu yeekaalu. Bwe muba basiraamu buli Lwakutaano tubeera mu muzikiti. Toyina nsonga gy'ompa nti oli bize okola ki ekireeta ewaka ssente. Kati obeera bize otya mbu naye banna. I'm tired wakoze mirimu ki? Omanyi nti eri abaana ennaku zino abagamba bazadde baabwe mwana wa myaka 4 5 I'm not going to church. I don't want. Yes. I'm tired. Ebya Katonda tebabidibetingako. Omugamba bw'oba okyali I'm still playing my game. No, omugambirawo bw'oba okyali under my roof church. Ng'asituka ekyakimanya ne mutwe gwe nti mu nnyumba ya taata mu nnyumba ya maama Sande sibikolerayo. Olwo atandise okumanya obulamu nti bulimu amateeka. Naye agenda kutuuka eyo jjukira agenda mu bitongole by'abantu akole. Bw'aba takoze mu private companies agenda mu gavumenti waliyo bye batakolerayo. Abantu baagala having their way ne mu relationships. Tebaafunako kintu kye bayita boundaries nkoma wano. Bwe bamugambako ngadde eka noba tamanyidde mugambako. Bwe mba nkyagala bwe nti bwe kirina obeera. Ekyange kye kiyita. Naye akitandika muto. I want to change school. Okay. Buli kimu okay. Mommy, I don't want those people who come home. Sorry, honey. They won't come back. Baby has said. Waliyo abazadde nga mu nju zaabwe oba mu nju zammwe abatuuliriza nga mulina obudde obw'omwana obwa TV mu nju yo. Tebukwati. That's my child's time. Eyo time aba alaba katuuni. Mu nju yani. Mu nju yo omwana taba na budde bwe. Bw'oba olina ky'oyagala okukozesa TV. Temusobola kuba ng'omwana alina amateeka and a roof. G'osobola obbagamba eyo time njiba wadde. Mujja kulabangako TV. Naye omwana bw'atandika okyogera nti mami this is our time. Kudiruki. G'osobola okibagana bagamba manyi ssaawa bwe ziti mujja kubanga mulaba TV. Mu nnyumba yani. Kati naye omwana bwe kiva mu ye kitegeeza kati waliwo entitlement. This is mine. Muzadde omwana osooka kubeera muzadde nga tonnabeera mukwano. Ebyo byakajanja. By the way, ndooza generation yeno erimu abaana bangi abamanyiira abanyiiza bamanyiira. Okumanyiira kuyitiridde naye ekyo kiva ku ffe abazadde obutabeera bazadde. Omwana wa mwaka gumu oyagala kubeera friend mu kifo ky'okubeera parent otandika okuteekawo amateeka. Abaana tulina kusooka bagayidinga kurulinga authority. Omwana atandika okuwulira nti waliwo eddoboozi erindagira, waliwo eddoboozi eryagala kino, nina okuba nga ntambula bwe nti guidance. Then otugambye myaka 10 plus out tulyoke tuintroducing a friend. Kubanga wano olupapula lukyali blank lwetaaga kuyigirizibwa. Teryetaaga mukwano gwe. Kati mbuvubuka wano challenges zigenda tutandika. Yeetaaga mukwano gwa muwuliriza najja n'akaaba. Kale tandika ng'oli muzadde kubanga era watandika oli muzadde. Omwana ajja mu nsi ng'oli muzadde we nga mwana wo. Then ono friend anajja oluvannyuma akatalekeka. Abantu ffenna oyinza okuba olina ky'oyitamu si gwe asoose. Nga si mu bubi nti oba si gwe asoose mu ngeri embi. Naye mu Bible mulimu abantu abayita mu bintu bingi. Era bw'ofunanga obudde ng'olina ky'oyitamu soma ku Bible. Waliwo omusajja ayitibwa Elijah nabbi. Ayitibwa Elijah. Elijah yatuukako mu kiseera wadde yawangula olutalo ffenna lwe twogera olwa Jezebel, bannabbi ba Jezebel naye yennyini. Olwo olutalo ffenna tusanyukira Elijah. Naye olutalo we lwaggwa, he went into depression ng'agamba ye yasigalidde. N'Abayudaaya yennyini baali
kumpi tebali ku ludda lwe ne yeekweka n'okwekweka. So saagala gamba nti kibi okubeera depressed. It is real. Omuntu osobola ogenda into depression. Naye kyolina omanya even God is real. Katonda asobola okujja mu mbeera era yajja n'agamba Eriya si yekka gw'alina akasanvu. So buli nsonga yonna ekuleetedde depression, God has an answer. Eriya ekyamuleetera depression kulowooza nti yasigalidde yekka, talinawo muntu mulala. Era amaanyi g'okulivinga gava mu kigambo kya Katonda. God has your word for every situation. Naye tosobola gitegeera nga tosoma Bible. Find time ate tosoma Bible ng'oli mu bizibu. Tandika kati nga toli mu bizibu so that bw'olibeera mu bizibu Mwoyo Mutukuvu ajja kujjukiza nti wendi era nja kukola. Ne bw'oba oli anxious, there is hope. Byonna by'oyitamu kyonna ekikweraliikiriza ne weziba school fees ne bweba bufumbo bulimu ebizibu, there is a solution. There is a solution. So guma, Mukama akikuyiseemu. Siggwe asoose, have hope. Katonda waali. God is real. Ate buli nsonga ajja kukuyisaamu. You're not alone. Siba bulungi, weeraba.